Okay, muganda ngo emukono okulamusizzaako nnyo mukulu Eric Yiga. Embeera eri eno mukulu Ssenkubuge nga bw'ombuuziza, embeera ya nkuba. Enkuba yo ekyeyongerera ddala mu bitundu bino ebyebukisu era nga wenjogerera ezzeemu era okutonya essaawa zino mu bitundu ebisinga. Na wano wendi butandise okulabika nti bufuuyirira. Jjukira abaganda baffe ab'e Butalejja bo buli weetonyera mu Bugisu balina kuba kweraliikirira olw'amataba agabalumba. Naye ng'avuddewo awo olunaku olwajjo abaganda abawangaalira eno mu bitundu by'e Bugisu abawangalira mu bitundu by'e Bugisu begasse ku bannaabwe okudduka emisinde egy'okutaasa abantu abalina mu Kenenya ku Bwakabaka bwa Buganda olunaku olwajjo. Era okudduka kuno kwategekeddwa omukulu atwala essaza ly'e Bugisu, omukulu amanyiddwa nga Rashid Nsubuga eyakunze abantu eno ne beetaba mu kudduka era kwabaddewo olunaku lwajjo. Era awo we nafunidde akakisa okufuna omukulu akwasaganya emirimu gya Mukenenya wano mu disitulikiti y'e Mbale, mukulu Wandwas Robert n'antegeeza nti abantu obulwadde bwa Mukenenya bugenze bweyongeramu kakatonotono naye nga si nnyo nga bwe gwali mu mwaka gwa 2011 ne 2020 wano bitundu eby'e Bugisu. Yagambye nti abantu abasinga bitundu 48 ku buli 100 tebanaba kumanya status zaabwe oba bayimiridde batya oba balina akawuka oba nedda. Kati ate ebitundu 58 ku buli 100 bo abaakeberebwa bagaanye okulabika nti bajja bafuna eddagala era nga buli gwe bayita yeebuzaabuza naga navaayo Mbale sikyaliyo. So embeera eyo erese okweraliikiriza nti abantu bano bonna okulabika nti bali mu bantu ng'ate bamanyi balina Mukenenya naye ng'ate tebali ku ddagala nga tewali kyonna kye bakozesa kiba kibeeraliikiriza bo nga abalwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Katulabe embeera nga bwe yabadde oluvannyuma tuwulirize omukulu Wandwas Robert akola ku bya Mukenenya wano mu disitulikiti ey'e Mbale. When we look at only the district, our prevalence is at 1.2. But however, this is not so good. Why? Because these are just a few people we have tested. When we look at our positivity rate, there are those who have come for testing, but there are so many people who have not come for testing. Like in this district, people who have ever tested for HIV in the last 1 year are only about 52%. So meaning that 48% of the people do not know their status in the last 1 year. When it comes to treatment, enrollment on treatment, we are not doing so well because we are at around 89%, which means that there are a number of people we have tested and who have tested positive, but they have not shown up to be enrolled on treatment. Some of them, after knowing their status, they just disappear and you can't trace them. Some of them give us false contacts so that when you call, it doesn't exist on the network. Some of them, when you get the contacts, they begin telling you they are no longer here, they have shifted to another place. So we are not doing so well there because we are at 89%. Okay, embeera bwetyo bwe yabadde wano mu bitundu eby'e Mbale. Abe mulaba badduka beebo abamu abegasse ku bannaabwe e Kampala olabika nti badduka okusevinga oba okulwanyisa Mukenenya mwaka gunatuukira 2023. Okudduka kuno babegattako buli mwaka era nga Mbale wano waliwo abaganda bangi nnyo abajja n'omukungu wa Kabaka amanyiddwa nga Semei Kakungulu ye eyaziikibwa n'eno bitundu bino eby'e Bugisu. Nga n'olwekyo abantu bangi nnyo abaganda abali mu bitundu naddala eby'e Nakaloke basebuka nnyo awo Kakungulu we yali asetolinze. Byebyo mukulu Ssenkubuge kanve mu kakubakuba kano akagenda okuba nti keeyongera nagenda
mbalekera akadde tusobole okuba nga tweyongerayo ne baganda baffe abalala. twagala kuuza ku Honorable Amos Rugolobi entenjeru oli otya jabuleko kyonna kyosake nga lowe oleja finance muleke kubanga muli very busy kakati mutegeka budget ya fedako tukwagaza birungi byerere webale kuona olwamba baati tugamba omusajja mu 7th day takwata munva era president akikakasa nti ddala twazikwatamu.